kiseera nga bali mu nteekateeka z'okuwamba Idi Amin bagenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Ebimu ku bifo bye baasooka okubeera nga bawamba mwe mwali ne Radio Uganda. Mu kaseera ako Radio Uganda yali eri mu kuba music w'amagye nga bwe bamuddiŋŋana, era ku ssandooku amawulire ne baddamu ag'olwomukaaga. Amawulire olwaggwa music yagenda mu maaso, olwo abatuuze b'omu kibuga Kampala ng'oggyeko ekyokubeera nti baawulirizanga music ono ku rediyo zaabwe, bw'okwatambulirangako ne bibwatuka ssaako n'amasasi ageesoozanga. Olwo ttanka ssaako n'ebidduka ebirala eby'amagye byasalako ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe, Command Post mu Kampala teekako ne State House Entebbe. Mu kaseera ako Radio Uganda yasirikamu katono, ekyali kitegeeza nti enteekateeka y'abano esooka etambudde bulungi. Olwo engambo zaali zitandise okubungeeta nga President Idi Amin bw'akubiddwa ebyasa era nga mufu, ate ye Commander wa Public Safety Unit Lieutenant Colonel Ali Toweri, Chief wa Military Police Major Hussein Malera, ssaako ne yali akulira State Research Bureau Major Farouk Minawa nti bo bakwatiddwa. Olwo abali mu nteekateeka y'emu ey'okuwamba naye nga bali mu disitulikiti ezeesuuliridde, ebigenda mu maaso baali babiwulirira nabo ku rediyo, nga balinze bulinzi bannaabwe abali mu kibuga Kampala okubategeeza ku rediyo eno nti enteekateeka zaabwe zitambudde bulungi. Olwo nabo bagende maaso n'okukola bye baali bateekeddwa okukola okukuuma obuyinza obwali buzzeeko. Wabula pulaani yatambula bubi. Idi Amin yali akyali mulamu nga n'obuyinza bukyali mu ngalo ze, nga n'abaali bateeseteese okuwamba abawangudde. Mukadde ako Uganda yali eri mu kasiriikiriro, ng'abantu bangi tebamanyi kigenda mu maaso. Okutuusa Radio Uganda bwe yaddako n'etegeeza nti Brigadier Charles Arube, eyaliko Chief of Staff ng'ayambibwako Brigadier Eli Aseni, eyali komanda w'eggye ly'ebidduka ery'emalire be baali bavunaanyizibwa ku butabanguko obwali bubaluseewo. Ekirango kyayongerako nti Arube yeekuba ebyasi bisatu bwe yalaba ng'enteekateeka zaabwe ez'okuwamba zigudde butaka, era nti ono yafiira mu ddwaliro nga bagezaako okumulongoosa. Wabula okusinziira ku lupapula lwa The New York Times olwafuluma ng'enakusomeza 25/1974 lwategeeza nti ku ssaawa 9 Radio Uganda yategeeza nga Idi Amin ono we yali asisinkanya abaduumizi b'eggye eryokutaano eryamalire ssaako n'abamagye abalala okuva mu units ez'enjawulo bwe batyo ne batambula ekibuga Kampala ng'ali mu jjipu bw'awuubira ku bantu obugalo. Oluvannyuma n'asisinkana abapoliisi ssaako n'abamagye g'omu bbanga n'abategeeza ng'okulwanagana we kutakyaliwo, n'okwongera okubakakasa nti waali taliiko yadde akamogo okuggyawo engambo ezaali zibungeeta. Wabula ate bo abakungu okuva mu ggwanga erya Amerika abali mu Kampala bayawukanako n'olupapula olwo. Bo bwe baategeeza nti Amin yalwawo okulabikako eri abantu ssaako n'eddoboozi ly'okuwulirwa. Okuzzaayo emabega bino byonna gye byatandikira, gwali mwezi gwakubiri nga guggwako mu 1974, Brigadier Arube yali akomyewo mu ggwanga lino ng'ava mu training ey'amagye mu Soviet Union kati nga yeeyitibwa Russia. N'alyoka akitegeera nti yali omuduumizi w'akabondo k'abakwatamundu abanyanya mu ggwanga erya Sudan, nga ye Major Hussein Malera ye yamuddira mbigere nga Army Chief of Staff, nga kyali kiragiro kya Idi Amin. Brigadier Arube ssaako ne Aseni baali ba Christians, ng'era balabika baali bakooye emirerembe egyali mu ggwanga naddala egy'abantu abaali battibwa, nga n'ekyasinga okubeera nga kibayisa bubi baali battibwa Abayisiraamu abanubbi abaali baaleetebwa Idi Amin nga bamasinale. Abasinga obungi bagamba nti mu ggye lya Idi Amin mwalimuko embeera y'obunkenke naddala mu bakulu b'amagye, ng'abasinga obungi baatunuuliranga nnyo tribe bannaabwe mwe baavanga. Mu kaseera ako abakakwa n'abalugubala tribes eziri mu West Nile baali bangi nnyo mu magye ga Idi Amin, era nga ab'amagye abalugubala kigambibwa nti baakola omulimu gw'amaanyi nnyo nga gavumenti ya Milton Obote eri mu kuwambibwa mu 1971, era bwe batyo ne baleeta Idi Amin mu buyinza. Okuviira ddala olwo bano baali bawuliza eri Idi Amin, era nga kyaleetera abantu bangi nnyo okutandika nabo okubateekako omusango ogw'okubeera nti ebikolobero ebyakolebwanga mu gavumenti be baabikolanga. Idi Amin mu kwongera okusanyusa abalugubala bano yakwata ab'amagye abaali bawulira ddala 2,000 n'abateeka mu ggye eryali ery'1,500 era n'abateeka mu bifo eby'enkizo. Obula okusinziira ku kitabo ekyatuumwa To Those Who Have Died. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kigambibwa nti abamagye bangi abalugubbala baali nga bakyali bato baali ba Christians era nga baali si basanyufu n'ebintu ebyali bikolebwa mu gavumenti ya Idi Amin. Kino Amin yakiraba era n'asuubiriza nti akadde konna bano balyagala okuwamba gavumenti ye. Bangi be yali atadde mu bifo eby'enkizo mu kadde ako yatandika okubeera nga bateeka mu bifo eby'enjawulo ebitali bya nkizo nga ky'ekiseera Lieutenant Colonel Michael Odonga bwe yamusindikira mu Moscow okubeera ambasada wa Uganda. Lieutenant Colonel Wilson Toko yali akulira Uganda Air Force n'amusindika e Nairobi mu ggwanga erya Kenya nga Director General East African Airways. Obulera Idi Amin teyali mumativu. Kigambibwa nti makati gali ku 1973 yayita Odonga okuva mu Soviet Union n'amufuula minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga oluvannyuma lw'okulekulira kwa Wannume Kibedi. Obula oluvannyuma Idi Amin yavaayo n'alangirira nti minisitule y'ensonga z'ebweru y'ekyasinze okukola obubi mu gavumenti ye era bw'atyo Odonga n'amugoba. Abamu bagamba nti Odonga ono baamulabulako nga bw'agenda okukwatibwa ng'ali ku Nile Hotel kakati eyitibwa Kampala Serena Hotel. Wabula okusinziira ku biwandiiko biraga nti olunaku lumu zaali ssaawa 2 ez'okumakya mu mwezi ogwo ogwokubiri 1974 ono ne bamukwatira ku Street Corner okuliraana Nakasero Primary School bwe yali ng'atutteyo muwala we. Kigambibwa nti ono bwe baamukwata yagenda agamba nti mugenda kunzitira bwereere sina kibi kyonna kye nakola gavumenti yammwe. Bw'atyo Odonga ne bamusuula mu bbooti y'emmotoka eyali erinzaawo n'ebulawo. Olunaku olw'enkeera omulambo gw'Odonga gwali gukubiddwa ekyasi nga n'omutwe gumemeetuddwa baagusanga nga guseeyeeyeza ku River Nile mu kitundu eky'Ejjinja. Olwo abamagye bano abalugubbala bwe baalaba ekyali kituuse ku Odonga ne bamanya ekigenda okubeera nga kibatuukako era nga kigambibwa bangi ku bo baali batandise okubagulako egy'okwekobaana era ne bakwatibwa ne batwalibwa ku Makindye Military Police Prison. Amazima gali nti n'okutuuka olwaleero tewali yali avuddeyo kukakasa ki kyennyini ekyattisa Odonga. Bwe wawungeevuuvu omuzigamba nti waliwo okwekalakaasa kwamu ku balugubbala mu kibuga Kampala ekyaleetera Idi Amin naye okukitegeerako. Ng'era ensonga lwaki Amin yalagira Odonga ono okubeera ng'attibwa kireetera abo abaali beegugunga okuviirayo ddala buli omu abategeere olwo Idi Amin abakwate nabo abeere ng'abeggyako. Kigambibwa nti bino byonna gye byava okubeera ng'abantu abava mu West Nile ate be baali baagala okuwamba gavumenti ya munnaabwe Idi Amin. Wabula okuzzaayo ku kuwamba okwali kuteekeddwateekeddwa omusajja mukulu Brigadier Charles Alube. Waliwo versions nnyingi ezoogera ku nsonga eyo naddala engeri Alube gye yafaamu. Isaac Baka yategeeza nti enteekateeka zaaliwo ng'ennaku 23 na 24 era nga bw'oba otunuulidde ku kalenda lwali lunaku lwa 6 na Sande. Kyokka ate bw'otunuulira mu kitabo ki Uganda Since Independence A Story of Unfulfilled Hopes ekyawandiikibwa Mukasa Mutiibwa ku peegi y'ekikumi yategeeza nti enteekateeka ezaasooka nga zitambudde bulungi ez'okuwamba Idi Amin era n'atandika okujaganya ng'alaba ebintu bitambula bulungi. Obula bw'otunula ku kalenda ennaku z'omwezi 25 ogwokusatu 1974 lwali lunaku lwa Mande so si lwa Sande nga bwe yategeeza mu kitabo kino. Era Mutiibwa ono yategeeza mu kitabo kye nti Alube wabeera ewaka ng'ali mu kujaganya basajja ba Idi Amin gye baamusanga ne bamuttirawo embulaga. Ate ye musajja mukulu Brigadier Aseni kigambibwa nti yakwatibwa era ne bamutwala mu tribunal y'amagye yateekebwawo Idi Amin okubeera ng'emuwozesa. Wabula nga kigambibwa nti ono olw'okuba yali ayina abagoberezi bangi mu magye yasonyiyibwa.